Alright, olunaku olwaleero abakyala mu kibiina ekya National Unity Platform bavuddeyo ne bavumirira ebikolwa ebyatuusiddwa ku bakyala bannaabwe. Olunaku lw'Okwossejjo poliisi oyagezezzaako okukwata abaana aba National Unity Platform. Bano nga bakulemberwamu abakulembera mu kibiina kyabwe ekigatta abakyala mu National Unity Platform. Bavuddeyo of course ne bakola press conference mwe boogedde ensonga nnyingi era ne bawera okufaafaagana n'abo abatyoboola ekitiibwa ky'abakyala nga bagezaako bakwata. Kino kivudde ku mbeera omukyala nga Olivia Lutaya gye yakwatibwamu kw'ossa n'omuwala omulala yalabibwako nga bamwambula era nakkakkana nga amabeere ge gaali bweru nga bamukwata. Ekintu ekigambibwa nti kikyamu nnyo era kimenya mateeka. N'ensonga endala gye boogeddeko ky'ekyabasajja okwenyigira mu kukwata abakazi ate nga abakazi balina kuba nga bakwatibwa bakazi bannaabwe. Njagala olabe ekyabadde olunaku olwaleero ate tukomewo twongere okuba nga tuwoya ku nsonga eno. Kuby'envumbo eno gye tulabako oba nze akutwala mukomera tubalabe Lusooke yawadde order muveeyo mwe identify nga temwekweka mu office gammwe muveeyo ezo ensonga tuzivumira kubanga tugenda tandika campaign tetwagala mulabe nti ebyabadde Kiruhura n'Embarara n'ebyali erira byebigenda n'okola mu Uganda yonna nti mugenda kubeera eyo ba DPC nga mwazi order oyo talinya wano olita campaigning eri oyo mubaka tagezaako n'asala nadde ebitundu ebirimu zino areas zonna Sembawule eyo Kato corridor yonna bantu kimanyi muli mu campaign zammwe za Buganda Form 7 endala muzitwala nti eno West tateekeddwa agendayo North taliyo Kyagulanyi gwenjogerako twabalabisizza mwenna ne mulaba nti Kyagulanyi Robert Sentamu president wa buli omu buli muntu amwagala era buli omu amwetaaga mu Uganda yonna. N'olw'ensonga eyo muveeyo tugatte eggwanga eno temutuuza amabega gitwali abasibe baffe bonna mubate. All political prisoners need to be freed. Abaana gye mbakweseeyo gy'omwakuta abantu tetumanyi na muwendo gwabwe n'aba missing nga tetunnategeera muwendo gwabwe ne mbasiteekako empi. Free all political prisoners si musango okuwagirako Kyagulanyi Robert Sentamu. Uganda Police mulekerawo bye mukola ate mukwatibwe mwabakola ebyamu. Ekisembayo Electoral Commission eveeyo eyogere kiki ekigenda amaaso balekerawo okunyumya nga Kyagulanyi we yalidde kasooli baveeyo batubuulire are you in charge of these elections. Otherwise we as the women of NUP have one united voice condemning these atrocities rendered on our president and our colleagues on the campaign trail. And people power, when the struggle we shall wear the victors from. We shall wear the victors from. When the struggle is over, we shall wear the victors from. In the new Uganda, olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, olutalo nga luwedde tuliyambale ngule, tulizimba Uganda empya, tuliyambala, tuliyambala, engule zimasamasa, olutalo nga luwedde tuliyambala engule, tulizimba Uganda empya. People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, everywhere, NUP, free all political prisoners, free all political prisoners, stop violence against women, stop violence against women in politics. We want a free campaign, we want a free campaign. What we want is for everyone, what we want is for everyone. That's NUP is everywhere.
Yes, all right. Amutana Mugagoloti. So kujja okoleka interview waneno malirize. Mama Ogola. Hello, Francis. Mama Ogola kamala okwogerako eri eggwanga. I take this opportunity to inform every concerned Ugandan everywhere. Even those that are not Ugandans, these are international, not Uganda alone. Uganda hosts people across board in different parts of the country, in different religions and different political parties, and in different tribes. This kind of ill treatment, manhandling, atrocities on women in politics will not be allowed in this country. We have gone through a lot. When you look through our constitution in the preamble, all these that we've gone through, we fought. In the 1995 constitution, we all appended our signatures in fighting all these irregularities, all these atrocities that do happen in politics. This is an election, this is not a war. We cannot sit down as women in the National Unity Platform when our president, Robert Kyagulanyi, is being mistreated. We are his foot soldiers. We are here to protect them. As women in leadership, we are here to protect fellow women. So we cannot allow the men in uniform, those that we pay our own money using the taxpayers. We feed you, we feed your children, we take care of you. So you cannot turn the gun to the people. You cannot turn the gun to the people. We respect the rule of law, and we shall force whoever is concerned. As long as you are in this country, you must follow the law. And I want to inform our colleagues in the NRM, no one has monopoly to violence. We can all act differently. Our president has been so calm. He has called upon us to be calm, and that is what we've shown the country. But we have been mistreated beyond reasonable doubt. So as a leader, I want to inform all Ugandans that we are not going to keep quiet. Tetugenda kusirika. Omukulembeze wafenga atulugunya au atulugunyizwa. I want to inform the people of Chiruhura, people of Kazo, our colleagues in the Western region. You are brothers and sisters. We shall not take the lane of tribalism as these ones want to push us. We are not going to get there. We are going to call for unity as our party suggests, the National Unity Platform. So we are not going to say that we shall mistreat the Banyankole. No, these are a few individuals who want to bring tribalism within us. So I call for unity in the whole country. I call for our colleagues in the Western, and I thank those who have come out to condemn such acts. Some of our colleagues in the Western have come out to condemn such. We want to thank you, but as a country, fenga bana Uganda, tugenda kulwanirira eggwanga lyaffe. Tetugenda kukkiriza bannaffe baganda baffe abakwate mundu okuddira mundu mugitunuze muffe. Ng'okwata muka munno mujjamu obuleega, okumukwata amabere gatambulire ebweru, okubajjamu empale ne mubaweebula, oyo maama wa muntu, mukazi wa muntu, ayina baazaala. Nammwe bye mutukola babikola bakazi bammwe. So bino nga tubikola just no kyosiga kyokungula. Naye tetugenda kugumiikiriza lino eggwanga lirina amateeka. Electoral Commission yatuwadde amateeka. Yagawa president waffe ng'emaze omunominating. Naffe ng'abaka parliament twaweereddwa amateeka ge tutambuliramu. Kaakati mwagala ffenna buli omu akola amateeka agage. Kuba kaakati bino bitulabako kirabikanga buli omu alina okwekolera amateeka agage galina okutambulirako. Bannange lino eggwanga lyaffe. We've gone through a lot. Tuyise mu bingi. Saalyagadde tudde gye twava. So batubanga kano kalusi lutalo tusaba kagoberera amateeka. Nsaba Electoral Commission evennyonnyole bannayuganda kana akalulu kakyali mu ngalo zammwe oba mwina go mwaka wadde. Tuli mu kalulu oba tuli mu lutalo. Nsaba bannayuganda tukuume emirembe. Tukoleredde eggwanga lyaffe. Okuleka nga bigwa bitalaze bye tulinako control nsaba tubyewala. President waffe ffe tukugamba nga abalwanire. Taata bamugumu. Tambula to stopping a campaign. Kubanga ekigendera kyakuteeka mu mbeere stopping a campaigns. Taata tokikola. Don't do it. Twekikola kubanga kye baagala. Kaakati nsaba ffenna muli omukuba ebipande mukola ki. Tewali nsonga lwaki okuba ebipande nga bannaffe bali mu makomera. Tugenda kosa ssente ze zimwe zaalibadde mu campaign. Twali ku famire za bannaffe. Abaana bali awo tebalina kyakulya. Ffe mukimanyi tukola mmere ya leero. Tetulinga bannaffe abakola desene ne bazitereka. Tukola mmere ya leero era nsaba okubategeeza nti tuteekwa okulwanirira bannaffe abaasibiddwa. Tugenda kulambula famire zaffe. Naye famire zaffe naye nga bwe nnyongera okutegeeza Uganda Police. Abo abaana be mwaterese mu ngeri emenya amateeka. Abo baana bammwe, baganda bammwe toyina nsonga lwaki okolera ebweru w'amateeka. Amateeka is the protection for everyone. Ffenna buli atulugunyizibwa agenda ku Europe, agenda mu mbuga z'amateeka. Kati bwe mujjawo amateeka mwagala tutingane, mwagala kulaba ku bijambia. So ffe nga National Unity Platform ebyo tubikubiriza, tubivumirira era twongera okusaba Uganda tukuume emirembe. Tuyingira mu kalulu ka 2026 nga tewali kusosolagana,
nga tewali kumenya amateeka for the good of our country. I want to thank you for God and my country. Thank you. Thanks.